po jako akawuwo. Ffe tusobola okubeera eri ne tubaga nti ekifo kyaffe tuyinza noga twakigula ffe twakigulira maama. Sebadduka Annington omutuuze ku kyalo Lweru mu Town Council y'e Buyikwe mu district y'e Buyikwe yakiguddeko amaaso ne gammyukira mu kakiiko k'ekyalo nga kali wamu n'ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu ki Success Human Rights Advocates and Defenders bwe kimukunyiza ng'abuuzibwa ebibuuzo ebimulemye okuddamu ku misango egyekuusa kukumpanya ettaka ly'abamulekwa. N'alemerako n'agamba ekifo kikye maama kyamuweebwa nti abeeremu n'abaana be be yazaalibwa Sebadduka. Ne tumubuuza obuwandiike bw'olina buliwa era maama we yali akuwa ani yaliwo ng'akuwa oba we baali bamuwa ani yaliwo alyoka akulaamire ntino nti wano baamuwaawo nammwe abaana ba Sebadduka. Okusimbibwa mu mbuga kiddiidde bamulekwa abawera ddala 13 nga bakulembeddwa mu Kabenge Annington okwabira muganda waabwe okubagobaganya ne yezza n'okutunda ekibanja nnyabo omugenzi Catherine n'abayego kye yabalekera ng'alimba nti yakimuwa nga tannafa. Yatugamba mu abazaalibwa eyo mu bakitammwe eno teri mugabo gwammwe, kino ekibanja kya mmange era yakimpa nze nkibeeremu ne bannyinaze. Mukulu waffe ono kyava amubuuza bo ye baliwo abaliko nti abo baatambula baavaawo era senga weebali. N'agamba nti ewammwe mulabye enzija mu bakitammwe tetwava tumuddamu nti bino si bya bakitaffe naffe wali wa Sebadduka tetugenda gendawo. Wabula omuwawaabirwa Sebadduka Livingstone bw'abuuziddwa lwaki yagobaganya saako n'okutunda ebintu by'omugenzi ategeezezza nga bwe yabonabona ennyo ne maama we ekyamuwaliriza omugenzi okumuwa ekibanja kino. Nze okufuna ekibanja ekyo awo we nazaalirwa ku kibanja ekyo. Nnyabo we yava afumbe wa kitange tetwafuna mirembe wa kitaffe. Naddala nze nakanyugibwanga ebbali era niye ekiyunga yonna abantu usangayo. Kasalina atwala omwana ono sinze muzaala atwala omwana ne kwegamba nenkulira mu mbeera eyo nga nzijambonaabona n'ennyabo. Bino bannyina abadde ategeeza nabo nti babimanyi bamweganye era ne bategeeza nti nabo beewuunya nnyo okubategeeza nti ettaka alitunze alimazeewo era ne bakakasa nti ekibanja nnyabo yafa nga takigabye ekitegeeza nti bonna bakirinako obuyinza. Tewaliiwo naye maama yatugambanga nti wenfanga maama wammwe Namusoke yansikiranga naye kyagambye nti maama ekibanja yakiwaffe abaana ba Sebadduka. Sikimanyi. Okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa akulira ekitongole ki Success Human Rights Advocates and Defenders Migadde Stephen era nga yabadde omulamuzi omukulu eyalondeddwa akakiiko asingisizza Sebadduka omusango era n'alangirira nti buli yagula mikono mikyamu era ng'onaaliko byasomesezza ku nsonga eno. Abaana bano mu lisiti yange nina abaana 14 oli ne bw'aba yafa Sebadduka toyina buyinza kankiddemu ontegeere bulungi. Tolina buyinza butunda kwekobaana olinga agamba nti omukadde oli ne bongamba nti tasobola kutambula fe mu kooti wali tusiba n'abuzaayo olunaku okufa n'essaawa. For us we don't bother. Kitegeeza tetwagala oteeke mu mukadde oli mu matigga tujja bakwata mwembi tugende tubavunaani. Oluvannyuma Sebadduka akkiriza ensobi zonna era ku myaka gye 65 afukamidde ne yeetondera omusika wa nnyina wamu n'abooluganda lwe. Niye obanga nakitunda mu kyalo. Oluvannyuma abatuuze bamulekwa wamu ne bannamateeka balambudde ekibanja okukakasa we kiyitira ne we kikoma. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mu bufunze okuleka ng'otegereganye ne banno naye yagula mpewo mu mateeka yagula ki era tayinaawo.